Yes. Kati waliwo abadde nti kati bwe baddamu Nalukola n'akawangula nga bagenda okawangula. Bamuwa eggadi ey'okubiri oba tebamuwa. Wakati aba fresh ate. Eri eggadi. Ndowooza bagenda Jessica. Tosa Jessica ye. Bw'ovaako obwa MP. Ogisigaza. Eggadi ogisigaza. Ogisigaza bonna bazisigaza. Kati eggadi ogisigaza. Kati Nalukola baddamu kalya. Bamwongera eggadi. Ati kakati kyenjagala okwebuuza mbadde nyina sinya kaaso bwe neebuuzaako netakutte. Naye nja kuba mwebuuza kajja ko. Abantu bano bamwokya emmeka. Bamwokya ebiri bisatu. Bibiri bagamba balabo bazongeza waliwo naawo okusika omuguwa. Nebaza okunkyaza wano okusobola okubeera nga tukubaganya ebirowoozo naddala mu kaseera akazibu nga kano. Kaseera akazibu. Leero kuzomeza 26 ogwokutaano n'okutera badde lulungi naddala ffe abalwanyizi b'eddembe. Eri munnaffe abantu be Kawempe North gwe baasalawo nti abeera eddoboozi lyabwe abakiikiri mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Tulwaleero kooti n'esalawo nti aveeyo mu ngeri ezitategeerekeka nga amakubo gonna mwe bayise okukikola ekyo gonna nga geewuunyisa bwewuunyisa. Obwangu obweyambisiddwa butali bwesimbu n'ebirala byonna ebiri mu mbeera ekyo n'olwekyo si kirungi eri democracy wa Uganda. Si kirungi eri democracy wa Uganda. So kati abadde yakutteyo ku mwezi bamuwayoko kasalale oba abadde tannafunayo? Ndowooza yayanjulwa n'afunayo guno gwa kutaano. Ayinza teeka okuba ogwokusatu ate si yagufuna. Yakutteyo ku myezi gye ng'ebiri nga musikayo. Njagala teegu tutemetemere bannayuganda abatulaba ebintu bino twatuuse ddi wano twatuukawo tutya keesi eno ebadde etambula etya abadde batagifolowinga paka wano era what next kyekiddako. Ku lufaluku neeyanziza nja kutandikira byonna ebyaliwo bannayuganda babimanya. Oluvannyuma lwa muganda ffe tuva ku maaso Segirinnya bw'afa ne kitegeeza nti walina okuteekebwa akalulu. Niga etteeka lya EC Electoral Commission ligamba nti okuteekateekawo akalulu ako wateekwa okuba nga waliwo emyezi 6. Singa emyezi 6 giba tegiwera kitegeeza akalulu tekalina kuteekateekebwa. Ekitegeeza twalinawo obudde obumala kati abeesoola ne beesoolayo okukiikirira ebibiina byabwe. Ebibiina byonna byakiikirirwa naye byagenda okuggwa nga Nalukola Elias Luyimbazi akalulu ako akawangudde. Nga tannaba kawangula ebyalimu byali bingi. Lwe tusooka okumanya ekigambo JAT. JAT abambala ebiddugavu dde bambala n'obukookolo. Effujjo lyali lingi, bantu baalemala, bantu baakubwa, bantu baafa, nga mutwalidde ne kandidate yennyini Elias Luyimbazi olunaku lwenyi lwa nominatinga yakwatibwa n'asikambulwa ku piki n'akanyugwa wansi ne bamusota ne bamutyobola sigala mu vest ne bamuyisa bubenyi. Si yeeka abaana bangi baasibwa abasinga bakyali mu makomera. Haitawa mwabakubira Haitawa kekaluke nyumba akubira Haitawa ne bamukutula okugwa. Abaana bangi baasibwa baakubwa baafa musayi gwayeeka mungi n'abatuuze benyini bakubibwa. Ku lunaku lw'okulonda wegenda okutandikira ekyaliwo amagye gaali mangi era enjuyi zonna zaasindika naddala NRM yasindika ddala abasajja baayo okuviira ddala kwakuli ebyokulondebwa abo Tango Ndoyi Bakiwanda bonna baaliyo bonna abakulu mu NRM bonna baaliyo ate nga ne mukalulu ako kennyini Mwami Museveni yajjira n'akampeininga mukalulu ako. Ku lunaku lw'okulonda waliwo obuzibu bwe buva emberebezi weeviira ddala all polling stations 14. Polling stations 14 ezo wavaayo agavubuka gakawuula agavubuka nga gambadde obukookolo ne gajja polling stations ezo okwali poliisi n'obukuumi obw'amaanyi ne gakola buli kye gaagala nga gava mu saidi ki. Abavubuka abo baali bambadde obukookolo nga tosobola kumanya saidi gwe bava ninga osobola okugattagatta bavaawa mu ngata ya street Seya Street bwe banga JAT weeri Diso weeri poliisi weeri etunula military weeri abavubuka abo ne bajja ku polling station ne bamala essaawa emu n'ekitundu
ne bajjawo obubox ne babusamba ng'abantu balaba obula ne babuwa nga poliisi eraba n'abakumaddembe bonna ne bawamba obubox ne bayiwa obululu obula ne bagenda nabo polling station ne baziggala nga bano bazze kuuma ki abaliwa bano abamilitale biki poliisi biki babalaba bulabi bakola byabwe avoka bakola byabwe ne kituleetera nti logike suggestinga nti state eba bamanyi teri muntu ayinza kwepangira ku polling station nekuba kusonga muntu oba ne bagamba weeyongereyo eri n'owalira tosobola kikola kumala dakiika 5 ne atalwa asambye obubokisi okuleeta obuleesa embeera yonna polling station poliisi negamba gundi weeyongereyo bakuyoola n'ekyo kyalaga nti bungeri yonna yonna state ekinamu omukono kikiraga now kekalimu enkeera nga tugenda mu kulonda waliwo ennyumba twalaba yes nga lopu yesikana oba ne waliwo okusika omugwa kwa kungi nga olwo bateberezebwa batiikinga obululu okulwagana era nokubeerawo kungi era obululu obwo bwagira nga buli mu feva ya muntu omu tuli fena nezino polling stations 14 kwe kwava obuzibu ku ddakiika esembayo ne baziggala mu nkola entuufu gye tubadde tugoberera ebadde nti polling stations eziggaddwa 14 enkeera oba olunaku olwo oluddako amateeka gagamba zironde tukiraba emirundi mingi zironde obululu bubalibwe nabo beere bukola amakulu ekyo tekyakolebwa isi tekyakolebwa nabwe kitakolebwa babala obululu obuliwo okubalanga owenaalemu nayalemu ali mu bululu nga 6 nalukola nga ali mu kamutwalo gumu nga 6 naba nga musinga kumpi obululu omutwalo mulamba ne balangirira nalukola okuba nga alondeddwa mu mateeka okukiikirira abantu ba Kawempe akalulu bwe kagwa bwati nga bamaze okulangirira nalukola Elias Honorable ayali yakiikiridde NRM omukyala Nambi Farida yayozaayoza nalukola ng'amuwangudde akalulu akamazima n'obwenkanya era n'agamba nti abantu b'e Kawempe basazeewo nalukola yaba abakiikirira ekyo kyali kirungi yali gesi kyanungi Nambi keyinyini n'agamba nti sigenda kugenda mu kooti era nayozaayozezza munnange namuyozaayoza ne tulaba nti kale katugenderaawo Elias nalukola olwo ne tufuna obuzibu bwa gazeeti kubanga omala okuwangula akalulu olina okutwalibwa mu mawulire g'eggwanga kituyita ekyapa kye bayita gazeeti gazeeti kitegeeza y'endagaano ya gavumenti n'omunansi omulala gy'atasobola kwegaana gazeeti kitegeeza nti ebuli ekirimu gavumenti yakitegedde tekimenya mateeka era kituufu era tesobola kukyegaana kitegeeza nti kati oli mu bitabo byayo ekyo kimu n'ekyokubiri gazeeti eyambako omuntu yenna yeemulugunya ku gazeeti eyo ekyo kyonna ekifulumiddemu aba n'ennaku 14 okujja okugamba nti gavumenti omuntu gwe mugambye nti mbiwandiiko mutuufu si mutuufu aba n'ennaku 14 ennaku 14 ne ziyitawo nga tewali alese kwemulugunya kwonna mu bimpimpi wadde waliwo okusika obuguwa ojjukira ebyaliwo nti omuntu anaamala bbanga ki ne tubawa example z'abasajja b'NRM abawangula akalulu ne bagenda mu gazeeti mu nnaku 3 ne babalangirira ne bagenda parliament ekyanalukola kyalwirawo ddala kati ewo nga tubuuza nti kinti abudde bukyaliyo tukitiimu papa kibuti ati ate tetulina ssente embeera teyali nnyangu gye byeggwera nalukola ng'alayidde mu office yasibye mu kusika omuguwa n'alayira n'afuuka member of parliament omujuvu n'atandika okuweereza abantu be abadde yakabeerayo myezi mitono 2-3 myezi mitono awo ne tufuna ate amawulire amawulire gatandika mwami Museveni ng'akubye meeting n'ayita ababaka b'NRM bonna n'abakulembeze b'NRM n'ababuuza nti akalulu Kawempe North nga saakategeera mwaŋŋamba nti abawagizi b'NRM be mulina mu register bali kumpi emitwalo 24 kiki okufuna akakaaga 1234 bwe najja nalaba abantu bangi ki ekyabaawo
tebamugamba bajja batyabo be yalaba tebamutegeeza nti buli yejjange 3 tebamutegeeza nti abo babaddewo kwoluluwazi n'ababanja bakyaliyo omuntu oli gwe yalaba ina mungi w'omuntu yes kati ye n'agamba nti nedda baatubbye Museveni kati tiimu eno eyakwata akasente eryokulira akalulu ng'eda kusigala ng'egamba nti baakoze eki baatubbye muzeeyi baatubbye kati ye ng'agamba baba baatubbye tugende bwaki mu kooti nebanga ebyokubalaataawo ekiwandiiko ekyo nakiraba ndowooza ng'ali mu kusaaga nga ndowooza abasaagatsaaga bakiteekako mukono Museveni yene n'agamba tugendagenda mu kooti akalulu twabbiddwa akalulu naye nga ebyogerwa emabega bw'oba obuuseemu katono ojjukira baminisita ba Museveni mukulu Balamu n'abala bonna nga bagamba nti Nuupu yerese Jaati Jaati ekolera Nuupu ate nga Jaati neekuba aba Nuupu ne bamenya amagulu era nga bagamba Nuupu yakoze obujjagalalo era Balamu n'agamba nti bw'ogatta mbu ye yagasse aba Nuupu ababaddewo buli omu ng'alina amayinja mu nsawo naye nga bw'ogagatta bw'ofunamu forward years 3 bw'ogatta amayinja ago mbwera baali bazze bakole ki akavuyo ebyo byonna byayogerwa kitegeeza bwana Tebu Museveni yateeka ssente nnyingi awo ababanjiriza mu kubabanjiriza ne zibalemerayo kugulawo nayogeranga naawe kati bo ne bagamba muzeeyi bakabbye era ne batuuka n'ekiseera ne bagamba nti abadde bakuba abantu tebabamanyi era batuuka n'ekiseera ne babuuza aba NRM nti kale tetufuddeeyo Jaati tetubamanyi ojjukira poliisi yeeganda Jaati senga ojjukira bulungi buli omu ne yeeganda Jaati ne bagamba tetumanyi gye baavudde ekibuuzo ne kibeera nti naye ku security yawo wano abasajja basobola okujja nga babadde ebyambalo biddugavu biriko baaji ya poliisi eya Uganda nga balina n'emmundu ne bajja ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ne batambula butambuzi ne bagenda nga gavumenti ena kyebamanyiiko nga tekitegeerekeka ng'era gavumenti yaleeta Jaati now tutuuse ku musango omusango nga baloopa omusango aloopa olwo ogundi maze okufuna bannamateeka lead lawyer waabwe lead counsel waabwe abadde Muhammad Kalule be baloya ba Museveni era yabadde lead lawyer wano nga yakulira bannamateeka bannabalala ine side yaffe nga tulinayo naffe abamala George Counsel George Musi abaddewo Counsel Alex Luganda abaddewo nnyo musajja waffe mwerabidde erinnya nja kumujjukira bonna Moyizi bonna babaddewo kati omusango nga gutandika mu mateeka waliwo kyebayita case strategy nti bwe bogenda okuwaabira omuntu omuwaabira wa omuwaabira otya era olwopa ki now tugenda musango guno ng'ensonga zonna zirikiriya nejjukira makati ng'omusango tegunnagenda mu kooti Farida Nambyo w'NRM agamba nti obululu obwange aba isi bankubidde bweyongedde mbadde mu kakaaga ne kati nyingidde ogumu 2 ate bonna lukoola bugenda busalikako bamuteekako nninga nti isi gw'oli okirabyeko Arsenal neezanya ne Maniyo Arsenal neekuba goolo 2-0 omupiira ne guggwa ne tuddeyo awaka enkeera ne bafulumya lipooti mbwa goolo za Maniyo zeeyongeddeko oli omwafulumidde wali ekiwuliddeko tekisoboka na busobose Nambi agamba nti obululu bwange twazeemu isi n'ebala nga bweyongeddeko nnyo nga tubadde alukoola busala ye ng'agamba isi ekyazuuka bwe yagenda kumubuuza kajojjoji w'ebibuuzo n'abyegaana ne bagamba nti agamawulire wagajjawa nti obululu bwe bwali bukola ki bwali bweyongerako ne kimulema okwennyonnyola now bano nga balopa ensonga eziwerako ab'NRM akalulu tekaali kamazima na bwenkanya Nambi ye muwala wa Kigongo yoyo Farida anti bali babiri nawulya Farida babiri waliwo omu yabukavukamu waliwo oyo aliwa yena
bafalido babali babiri waliwo yagamba n'alemezaamu n'agamba nze wadde ndiwe n'alemu naye oli yali bali bamuyita kodiro ba kodiro okay yali bulala yakwata kitole kyakola wa Kigongo yes okay Farida Nambi now kati tutuuka mu kooti nga saidi eri egamba 1 akalulu tekaali kamazima na bwenkanya saidi ki ya Nambi eya Nambi 2 tekagoberera mateeka 3 enkize y'amaanyi ze polling stations 14 ezitaabalibwa nga bagamba nti ezo zaakosa nnyo akalulu kono era baali balina ozirangirira era bamanyani awanguddewo nti era omuntu waabwe ogumwaka kaago ogwo agamba gwonna gwali badde gugwe okay tugenda mu kooti kubanga bwe mugenda mu kooti ekisooka stage eziri 3 esooka wali kibayita examination in chief eyebeera gwe looya oba ogamba omuntu ogowolereza ensonga omuyambako azitemeteme abulire court story eveeyo bulungi kati obuzibu gira mu cross examination gwe bumaliriza ekyo eri bali bakuyita bali abeeri bagamba twagalaku cross examining cross examination ekitegeeza ebintu biwerako ebigendererwa 1 kulaga nti oli oyogera bulimba 2 kulagira ddala teweesigika okusinziira entambula yo yonna gy'obadde otambula teweesigika ekirala nti obujulizi bw'oyogerako si butuufu ekirala nti buyinza okuba obutuufu naye gwabwogera teweesigika n'olwekyo osobola okubuzaabuza kooti mu ngeri endala yonna n'okukubamu ebituli mu ngeri yonna ereetera kooti nga ekiruubirwa kyakuleetera kooti butatuwala bujulizi bwo ng'obukulu makati awo waliwo abajulizi abaaliwo abalibaza okuwa obujulizi era abamu ne batuuka wali ne bagamba nti nedda akalufe twakalaba kaali kamazima na bwenkanya tukavuddemu saidi ya NRM kye yagamba nti nedda baaguliridde wabalo abajulizi abaali aba NRM mbu baabagulidde bave muki omusango kati ng'omusango gutandika ne mu kutandika mugenda maaso gwonna ng'ogulaba engeri gye bagwanguyamu si ya lwaleero now musango ogwo balinga bagamba nti ensonga nziwadde ezo zirinya nti kaali compromise yes kitegeeza nti yetawaaba nti namungi w'obululu baabukwata yes yagamba tekaali free and fair tekagoberera mateeka kyawaaba era ng'agamba nti naguli polling stations 14 ogumwaka kaaga kubanga wewali eggumba ery'amaanyi jjukira bwe nkuzizayo emabega nti obulu bwe tuzze tubeeramu bonna bubeera oteeka okukakasa nga tugenze kalulu ka mwami 7 mu 2 6 2 obululu bwonna kooti ensukulumu ebadde esalawo ku nsonga zino substantiality test substantiality test egamba nti kyabaddewo n'ekimala okubba kwabaddewo nekumala era kooti ebadde esalawo emirundi gyonna nti okubba NRM yabbye ne bwe tugatta obululu nammwe mugamba bwebabbidde temusobola kukyusa results zino okugeza nti omusajja baleeza akakadde kalamba ate omugamba wababbidde olw'emitwalo 12 amakulu gali nti bwe tubawe 12 gino nga tuwadde 12 temusobola kumugjayo temutopinga yegisitiyo kebadde mateeka ga Uganda nti yabba tokkiriza naye abasinga miliyoni emu ng'ekyokulabirako naye wano bye mutulagako waliwo emitwalo 8 n'ekyo emitwalo 8 tekisobola kunnyonnyola kiri yabbye naye teyabbye kimala nga tulwanyisa ekintu ekyo ebbanga lyonna now omulamuzi Bernard olwaleero akawangamudde ye agambye interpret mu kutematema kwe ensonga nti guno ogumwaka kaaga ogwa Nalukola ogutaalangirirwa si gwa Nalukola si gwa Nambi omulamuzi agamba nti ogumwaka kaaga ogwo obutagubala ne gumanyika nti guli wa Nambi
oba wannalukoola oba bombi ekyo kikosa butereevu akalulu. Actually abadde agenda mu Parliamentary Act section ya 8 82 ne 84 zasinze okutambuliramu ng'agamba nti obutabala bululu obwo ogumwaka 6 kikoseza ddala akalulu tetusobola kubeera sure 100% tukatakana bwali badde bulagawa. Alright. Now katukasoka episawo kano kakati emisango gye nabadde bagoberera emisango gya Mwami Yoweri Museveni Kaguta versus Kizza Besigye versus Amama Mbabazi emisango gyonna versus Robert Kyagulanyi Ssentamu gibadde gireeta grounds zibadde ziringa 3 kwe twesigama. Okay. Okutiisatiisa abantu amagye okutiisatiisa abantu okulemesa abantu okulonda ne batalonda mu ngeri yonna oba abantu obulungu ne balemesa obulungu ne butabalwa areas ezimu ezo zibadde nsonga ziri kinyo. Ninga ekibaddewo naddala ekyokulonda babadde bagamba nti gwokakasa otya nti bwali badde bubu. Ekirala gwe ogamba otya nti olwo tasobola kufunawo 10 ku 10 oba ono n'afuna 0 ene bagamba nga bagamba nti kisoboka niyo okusingira ddala ennyo nga bagamba gwokakasa otya nti amagye n'ennyonyi ne tanka bwe zeetooloola zaatiisa opposition bokka ab'NRM tebaatya nalukola byabadde no proving ebyo anti nkyakugira kyebadde tujja tutambuliramu kati ono omulamuzi ayawukanye nnyo mu ndaba ye ey'ebintu nga yagamba guno ogumwaka 6 ogutaabalibwa gwabadde gugenda kosesa ddala naye nga tejjukira EC yalina omukisa okusobola bagamba balonde mu areas ezo ezaalimu obutabanguko n'eri. Now kati Gasajja yene egamba nti nedda okusinziira pattern bwetambula ne baleeta mathematical approach nti wabaakubiddwa mu polling station zonna saidi eri alaga ensonga nti wano Nambi yali wakuwangula kubanga eno yonna bazze bamuwangula. Kati ne wabeerawo olutalo agavubuka gali ani yagasindika gali gakolera interest yaani. Okay. So abatulaba n'abatuwuliriza tuli ku nsonga za Nalukoola kumusikale mu parliament. Sajja abadde yakakwata emyezi gyenge 2 n'amugamba nti sooka oveeyoko ojje tulabe kitegeeza mumu affected mu mbeera financially ali affected mentally ali affected. So tuli wano ku Watch Africa Studio Bukoto bw'oba olina omukolo bw'oba olina birthday bw'oba olina baby shower bw'oba olina mbaga olina kwanjula oyagala kukwatira movie kalango osobola okujja wano ku Watch Africa Studio ne bakuyambako bakuwa kamera ne bakolera ebintu ne obo byagala babikolere kampani weeri tuba tubikolera mu bulambukufu okitegedde. So osobola okujjako wano Bukoto ne woba tondabye mugana Mundu abeerawo mugana Nkitha abeerawo ekintu kyonna ne kibeera malidadi sana ne bakolera ekintu nga kiri malidadi sana mwabava ku kyeyo wawa osobola okujja n'okukola ekintu ne bakolera ekintu olina mbaga olina kwanjula olina birthday olina ki buli kimu namwe abakola content osobola okujja ne bakuyambako ne bakuwa ku kamera n'obeera ng'okola ebintu ffe wano ekintu tubeera nga tukimala. So muganda wange Tebu Nambi yawaaba nti akalulu kali unfair. NRM ebiseera ebisinga opposition gye badde egamba nti ebba akalulu oba akalulu ebintu byayo tebibeera ki kati ate ondaga nti wa NRM yennyini ye yawaaba nti akalulu kali unfair. Naye mu unfair eno ani yaleeta abakyankalanya akalulu kati kitegeeza Nalukoola bamuteeka mu nsonda ey'okugamba akkirize nti kaali fair ate wakkiriza nti kaali fair ate baleete video nga ye kennyini bamusika okuva ku pikipiki nga bamukuba wansi bamulaga eddala ako kaali unfair kaali fair kyotegeeza oba kyentegeeza nti mwalimu ekoona katandika singa ogenderera bino byonna byatandika 2021 Mwami Museveni bwe yakala amaaso n'agamba nti akalulu n'okugya mu by'akalulu miliyoni namba nzijukira ne tugamba Nuupu yatandika ddi okubba obululu kapasite ejijjawa esobola okubanga ebba obululu
n'agamba nti singa kyalibadde ki yalibadde akitwala mu kooti kati aludde ng'oluyimba bakiyita reverse psychology aludde ng'oluyimba olw'okubba akalulu kasita erinnya lye NRM lyayonooneka nnyo mu kubba akalulu then NRM n'esalawo etandika okugamba nti yosibba akalulu ate opposition yebba akalulu ne tugibuuza nti obba otya akalulu nga tolina magye tolina poliisi tolina ki isisi gwagironda kati ne mu kino bano kye baloopa nga bagamba nti akalulu tekabadde free and fair NRM keropa yegamba tekabadde free and fair era tekaddukanyizibwa ku mateeka compliance tekagoberera mateeka era kubanga kalonda kati jjukira oteeka obuzibu omuntu wa Nuupu kubanga NRM yagamba nti akalulu tekaali free and fair kati ekibuuzo kikubeerera kizibu nnyo okuddamu ani ono nalukola kiba kizibu nnyo okuddamu okugamba ki anti obya akaluko kubanga akaluko kano kakule mukulu Faruku mirundi mingi gaba bobo opposition nengo musajja akubyo ine mitwalo ena aina gumu kanaana n'ogamba baleka banzibyeyo omutwalo ne n'ogamba katugenderawo kasita bannangiridde era kooti kuno kyakwegendereza kuba emirundi mingi balangirira aba opposition nga mutuufu omusajja awangudde akalubo omukyalo wa opposition akawangudde bwamala okawangula yalibadde afuna emitwalo 5 ne bamwaka 3.5 ebira simanyi tugenda gatta simanyi bikibwe ebityo agenda okulaba gwakulembedde alina mutwalo yayina 3.5 n'abireka kati kyabulabe olina okugenda owaabe sikuwaaba olina okusala magezi nti obulwa obwo bonna bukola ki babulangirira ate nga jjukira buli lwolwawo sawa yonna balangirira NRM ne bagamba go kwa kooti kwenda kwa kooti okimanyi olumala okutebula ebyekiye nga bagamba kwegenda mu kooti owererembere emisanga ate mu kooti oyinza obutavaayo so kati wano ono bamuteeka mu koona ki kati wano oli bwagamba nti akalulu tekabadde free and fair kibuuzo kiba kizibu kyakuddamu opposition n'agamba nti akalulu kewawangula gwogamba kali free and fair ninga akubuuza ebyo abimanyi bulungi ebyaliwo bebaleeta ebintu ebyo era n'akubuuza nti polling stations 14 oyina results zaazo gwenga yawangula tinedda lwaki nti ate abavubuka bajja ne balwana nga kyagezaako okulaga nti tekabadde fair kyebeewaze musango guno mu nkola ey'ekiyaaye tebaloopye at no point Nambi ngagamba nti yawangudde akalulu ako tebakirese naye takyogerangako tinawangula era at no point we bagambira nti nalukola teyawangula kalulu bakukuba baguteeka ku line ki bo bagamba nti tekagobedde mateeka awe yekwata therefore kati tekagobedde mateeka kiba kitegeeza kalina okuddibwamu regardless ani yakawangula yali case strategy yabo kebadde nga bamuteeka ku kisonga side ne side wasala we buzibu obuliwo yetaabwe eriwo futu soja nga kizibu omugamba gwe nalukola ogende mu kooti ogambe tikali fair ate ng'olimba oba olimba kubanga abaana bafudde abaana babasibye abaana babamenye emigongo ate kabeera kati ya free and fair nga abaana babamenye emigongo tosobola kukyogera kuba ate si kyekituufu yagamba tekali fair kati ate ono n'akweseka n'ayita eri ng'agamba akalulu kano si kamazima nabwenkanya gwogamba kyo opposition gwopo ogamba kyo opposition ya rabbi kati ekoona lyaliwo ddene ne bino byonna byakulupya byakiyaaye kubanga nabaleeta abavubuka abaakuba abantu abayiwa obululu baali benaalemu yekayiwa Nuupu talina maanyi gayiwa kalulu Nuupu talina interest kuyiwa kalulu tosobola kubanga oli mupiira nze ndi wa Liverpool nga mukulembedde omupiira 3 bwereere ate wa Liverpool nagamba tuguyiwe tuguddemu ekisoboka ninga okutwalizaamu ng'otunya akalulu kano mukulu Faruku ekiruubirwa ky'akalulu kano si nalukoola akalulu kano kali ekiruubirwa ky'abasajja bano kwagala kwerimba nti bayinza otumalamu amaanyi baagala tulaga kye tugendamu kino bakyeyambisa mu kalulu ke tugendamu 2021 omuntu yekyawe nti ne bwe naalonda tebagenda kulangirira muntu wange ate nga jjukira bw'obanga oli wankyukakyuka oli wa opposition n'onyiga n'otalonda akalulu oba okakutte bulungi n'okawa mwami Museveni abakalidde oba okamuwadde
kubanga arithmetic kitegeezo bakulondo badde ogenda kuwongerako kamu noli ayogereko kati mu area mu mwali badde mufuna obululu emitwalo 10 mugana okulonda ne mutufuna emitwalo 6 kati NRM nefuna yesatu nga kizo kya okubangwira okunyaga ekyo kimu okwangwira tebakikitana nnyo ekyokubiri butamalamu bantu manyi nti NRM bagikubye range kusaidia kubanga abantu kino tubakitunulira basobola okukiriza n'owangula nenga range ekendedde ne balaga nti wabaddewo okuvuganya kati bano abantu ababeera mu makati tukwatikana abantu ababeera mu makati ne batuuka ekiseera ne bagamba nti neno oli ayinamu ku maanyi kati fear eteekeddwawo muhoozi ey'okuwamba abantu okuba abantu ekyo nakigenderere kwagala ku demoralizinga public community etuuka ekiseera naddala mu areas obatalina buwanguzi obatalina buwagizi n'akatono tebalinayo ebbanga lyonna tebalinayo kati awo balina okuteekawo fear batiise abantu baleme kujja kulonda kibangwire okunyaga akalulu oba gapenda okuba entono oba mu ngeri yonna kuba buli bw'oba togenze oba okawaddeko kati guno omusago gwa Nalukoola ky'ova olaba nti ffe tetugenda kupowa kuba tumanyi kibategeeza kibaagala kati what next kukaddamu kalonda kugenda mu kooti kola apiiro tuyina obuzibu obwa timelines timelines nti etteeka ligamba nti akalulu emyezi 6 kasita gibanga giwera akalulu kasobola okuddibwamu guno tuli mu gwakutaano era 26 ogwokutaano kakitegeeza nti bw'obanga olwaliro omulamuzi bwagusaze interpretation yali kuli yali yeeganye bannamateeka abasinga obulungi nga bagamba emyezi 6 boogera lwe mulironda akalulu lwe mukanyoga oba lwe wewandiisa kati okusinziira bwe kiri guno gwakutaano 26 leero kitegeeza ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda 11 paka 11 emyezi 6 weegiri tuzokaddamu yes naye ate jjukira waliwo tayimu yo okanoonya tubala ddi lwe balonda okusinziira bwe kiri tubala lwe balonda otandika okubala anti ebibuuzi bya isi okuvaayo okimanyi tewali sente zimanyi biki twetooloole kati awo waliwo obuzibu nene kati ate bw'ogenda mu apiiro oba osigazayo omukisa gumu appellate court eriemu ekolayo ye court of appeal ne court of appeal okusinziira speed kwe batambulira bayinza n'ogusala mu nnaku 4 kati nopweyingira apiiru egende eddeyo ku ground apiiru yeetaga kulowoozaako legal team ya nope ejja kuba etobuulira naye bw'ogenda mu apiiru obuzibu obuliwo tokkirizibwa kuleeta bujulizi bupya emirundi egisinga ebitundu nga 98 ku buli 100 okuggyeko nga waliwo ekitali kya bulijjo apiiru kitegeeza nti mbadde mu high court ngenze mu kooti eya waggulu gye tuyita katugambe ku kino court of appeal obujulizi bwewaayo bw'olina okusigalako ne gw'olina okweyambisa ebintu bibiri byokka ango mwolina okufuluma era bagamba nti omulamuzi erred in law and fact ebigambo ebiri kibiri bibiri law and fact kitegeeza nti omulamuzi olwo yalemererwa okutaputa etteeka omusango n'agunsingisa yensonga lwaki njagala wano etteeka litaputibwe bulungi naye nga toyongeddeyo obujulizi agoberera byennyini nga bwe bwabijeri bwe mubiteeka wano oba omulamuzi ono facts teyazigoberera waliwo buno obujulizi yabuziimuula nga teffe mu kulaba okwaffe bwali bukulu nnyo waliwo na buno obujulizi teyabutunulamu yasalawo atunule bujulizi buno bwokka ate obwali tebusula kijjayo kati apiiru bw'ogenda kati kooti ekola apiiru erina obuyinza ogamba nti omusango nga bagusala bwe guba gusigala erina obuyinza ogamba nti guddeyo bagutunuulire kooti eya waggulu erina obuyinza ogamba nti omusango guddeyo bagutunuulire
erina obuyinza okugamba nti tebagusala bulungi n'olwekyo Nalukola yabuwangudde. Kati wa nopo weberumba mukulaba okwange alondebwe kaddemu mukulaba okwange nze sinze mwogezi wa kibiina era ekibiina kijja kuba kitutegeeza ffe nga bamemba course of direction gye bagenda okutwala naye gye tugenda okutwala naye nze mukulaba okwange tugende tubakunamye ku ground tubalabise nze bwombuuza nze nga tegusulwa tubakunamye tubalabise kitegeeza ate tugenda kuddamu ku spendinga sente za muwa musolo tetulina kyakukola naye ensi yonna ejja kuba eyongera okubanga ekiraba kubanga sente z'omuwa omusolo bali bagenda ozisipendinga be bazinako access. Kati influence ya jati ya military ya police yaba kifeesi wetuddayo option eriki kwebyo kubeera bye bituleese bye bitukomezaawo. Mukulu Faluku obuzibu bwe tulina democracy erina oluggi lumu lwa bulubi lwa kweŋŋanga. Democracy terina nzigi nnyingi erina oluggi lumu lwa kwewaayo era wenyini we tugenda okudda akalo tuddemu tukanoonye buto era tutegeeza abantu bajje balonde kuba bano kye bataagala baagala tumala mu maanyi tuddewo akaluka kaabe bano tugenda bano option eriki aboloboda bano abaakaleetera okuyiika kubanga era bajja kudda tetulina kyakubakolera ne kululi balina bebatta balina bebasiba balina bebamenya emigongo n'amagulu neera waliwo abaawona era tebagenda tutta kutumalawo. Ate ebiboozi bigamba nti mwowe Masaka yamutambulirako mbo mbo yamulemesa okulemesa Nalukola mbu waliwo abamutambulirako byonna bisoboka naye kulino osusuubira alina waakoma alina waakoma kino kirimu generaali yennyini Mwami Museveni bano balya sente za Mwami Museveni kati baagala okujustifyinga mukugira ensonyi bazifudde obusungu naye nga tugenda kuddayo ku ground abanaafa bafe abawona bawone abalemala balemale zeka tubuli satu akto oloni yokuna ababula babule naye Nalukola yabakola ki nga bamukubye bu papers okuyingira balaga bamukuba ka paper wano ku gundi wonna steps zonna zawadayita bamukubye papers ajidde mu kiseera kikyamu ekiseera kye kikyamu timing gyajiddemu yenkyamu nga NRM erowooza esobola okuddamu neyiddiza Buganda naddala okusingira ddala Kampala okutaasa ssente y'omuwa omusolo tekyandibadde kyabuvunaanyizibwa ekifo ekyo ne tukirekawo ne tulinda 2026 nga bwasembedde kuba tulonda January bane abakireka tufena tubifiirwe ate ffe Segirinya abaddewo era ng'ali ku kitanda nga tewali kikola ki ebbanga ddene so lino ebbanga eribulayo okusinga oyokya ssente fena tubifiirwe tulinde January tuleeta ababaka abatuula mu kifo ekyo. Sente sifa abazicontrolling nga bano government is controlling netteeka ligamba omulamuzi asazeewo tuddeyo tulonde ate ffe tugoberera amateeka nga bano ffe tetujomera biragiro bya tokomoka egenda otokomoka because oba ogamba nti Mwami Museveni alina okuba nga yateekamu nga bwe kigambibwa kyalaka yateekamu kasente kitegeeza sente zayiika n'ez'okulonda entuufu nazo ne ziyiika kati ate omutuzaayo again kitegeeza tugenda ku spendinga tetugamba tukube shortcut tulinde tukomewo 2026 nalikanyiza naawe naye ne bwe kagenda mwera bajja zibba bazitwale kwolwo ogamba nti bwe tuba tetutte mu kalulu nga bateeka gagamba bajja zitereka zikola oluguudo obw'eddwaliro nere bagenda zibba ojja kusoma amawulire bwe lyabye biliyoni 15 kati ekibuuzo ekimu ekyabaddewo ekikyannemye okutegeera kyekyabadde nti kati Nalukola bw'aba avuddeyo kitegeeza kati okwewandiisa kugenda kubeera afresh kupya buli muntu yenna ayagala agenda kwesimbawo kati waliwo abadde ambuuza nti kati bwe baddamu Nalukola n'akawangula nga bwagenda okawangula bamuwa eggadde ey'okubiri oba tebamuwa kuba kati aba fresh ate
eri eggadi ndowooza bagenda gisika tosa gisika ye bw'ovaako obwa MP eggadi ogisigaza bonna bazisigaza kati eggadi ogisigaza kati nalukola baddamu kalya bamwongera eggadi anti kakati kyenjagala okwebuuza banenyina sinyakaso bwe neebuuzaako netakutte naye nja kuba mwebuuza kajjakubaana bamwokyayo emmeka babwokya bibiri ne bagamba balabo bazongeza waliwo naawo okusika omuguwa zikyali ku bibiri baziri mu bisatu kuba bakaba parliament nabo sebanga tebamala googera buli kintu kyonna tebamala googera ku kintu kyonna awo ng'amatatu ate sigategedde eri eggadi kati eggadi eri kitegeeza yagibaka yagirina tosobola gimuggyako mu mateeka n'ebibiri yali yabisise tebasobola kuwa byombi tannabisika tebanda kuwa byombi bwaba yafuna emmotoka batasobola kufuna bibiri naye emmotoka yagirina teddayo kati wetudda n'akalya nja kubuuza senior council nebuuzeeko naye nze ndaba etteeka libaligamba baba balina omwongera eggadi ey'okubiri kubanga ate abakwakululu Faluku nga yawangula kubanga era bakuba nga bwana Nsereko yawangudde oluswa bandigambye tumuwe nono abazze ng'omupya kati ebyo byonna bya sente za oba babala kisanja nga babala logic ndi bagamba n'ekisanja bose ekisanja kyekimu ebyo byonna byakwonona ssente ekintu bandikirese kwonona ssente kutabukira ddala eri ani alonda isi akakiiko ka isi kakoleraani isi yebala ebintu bino yegamba ki isi efulumisa ndowooza ekiwandiiko leero negamba tegenda kujulira yeje neewolereza nalukoola niyeje neewolereza nalukosa diyetakola nagamba kaluka ali kabwekanya buli ki byonna n'ebinyonyola negambye tegenda kola apiiro andi isi bagigamba bugambye nti togeza n'okola apiiro si mwemuyoka bigambo bisatu ani gwe kikwatako baba mumanyi kuba essimu kese tugirinamu interest genda ogambe ku mpewo togenda kola apiiro ekitwalidde kikasatu statement bimaze isi yegamba nti tegenda kola apiiro tetubivuddemu ebintu bya tugenda kola apiiro kati balinze kesi mpya kulonda kupya yes bakunabira okupya bakuteeketeeke tugende maaso naye kinneeraliikirira okuteekateekawo n'okulonda akalulu kusobola okubeera mu weeks 2 oba 3 biri bwe ndowooza mu weeks 2 naye nga ffe tugenda kuka ku ground ndowooza tujja kufuna ekisembayo okuva kusaidia Nuupu bo bagenze naki